Twabadde mu crusade Mbiko Buyukwe Ikwe era twalabye munaye Musambwa Jalwanyi devil agent yatulumbye ku ground nakwata ku mwana omuto mwana obulamu ne butandika agenda mukazi yabadde mugezi teyamuwadde abadde olutalo namudusa paka namuleta akatuuti ndowooza ababadde ku life mwalabye oyo omwana gwe nasitudde nemugwa mu kafuba nemusabira nga bulamu bubadde bugenda. Bintu bino bye tubagamba bibaliyo nga tetunaba Katonda yayolekera mukyala wange namugamba crusade zonna ezibadde zitegekwa ezimalako omwaka mu ggwanga zonna bazitegeera mu Magombe era batuula mu meeting mu Magombe ne bagamba bagenda kucyankananya crusade zonna eziri mu ggwanga mpulira era ne tusaba kubanga twasaba kuva lwenava wetwava wa maama nga twabeera ku lusozi amazima mbabuulire tutandikire waffe crusade ebyuma twapangisa omusajja ye naddamu napangisa ebyuma ku sente mpitirivu mwabipangisa n'amaana abigaba ya ne bamuwa $3,000,000 ye abasamize b'Embiko bali bamanyi batumaze jukira bino bintu biri mu mirundi ng'ena mulimu abasamize mulimu ba agents ba devil agents mulimu kubanga Katonda yagamba mukyala wange nti oli yalaba posta yange ku internet nagata ku crusade zonna ezibadde zigenda kola ki kolebwa bantu balokoke sitegeera ne batuula mu Magombe naye nga nze banoonya nga tebandaba. Omusajja yagenda ku mukulu akwasaganya ekisaawe namugamba olaba we basambiraawo teri kutuuzaawo bantu olaba abantu we beddukira nga beetooloola tosembezaawo abantu. Apostle n'agamba it's okay namugamba kati stadium etuuza abantu 3,800 Apostle n'agamba nsuubira abantu 1,000 ng'egi ne namugamba it's okay osobola obbatuuza ebweru waki wekisaawe. Apostle n'anoonya obutebe ne screens bwaguga ateeke ki ebweru kati ng'ebula ennaku 23 asikaali n'abagamba byonna tewali kigenda kukolebwa. Omanyi lwaki abalokole Mukama yatuwa omukisa tusobola kola ebisaawe n'ebisinga by'ensi lwakuba twetuulako ate n'abapasita baffe kambabuulire mumanyi bantu bameka ba initiatingidwa nga mwaka gugenda e Magombe mumanyi 10,000 z'abawala babadde initiated kubeera mu double agents. Mumanyi lwaki Magombe galwana lwaki Magombe galaba omwana nga unayina talent ne bamukwatako nga kinawolofu ng'abaana abalala tontunuulira ate gwe obadde oginyumirwa wagenze dda oli kumpi watwaliddwa dda memeeyo kati eri Magombe. Export TV to the world. Nkulamusizaako munnayuganda abali mu Uganda Africa ensi zonna wasuza otya wasiibye otya kisinzira obudde bw'otulabiddeko nkwebaza eyatandika naffe nakati ng'okyali naffe atulabye leero subscribe nga kikole ensonga zino zitambule. Nze omwana Soda Export TV tuli ku Ubuntu ekifo kirungi nnyo hotel bakubireko ku namba zaabwe wansi awo ojje owomerwe emmere ennungi ebisulo ebirungi mu kibuga Kampala wakati ku bbeeyi ejja mu nsawoozo security ennungi balina conference halls balina gardens w'osobola okutegekera buli kintu ekirungi. Musumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Mwebale kukola mwetuli mwebale kuweereza. Amiina. Omwaka 2025 tusimbudde tusimbulidde mu maanyi
manyi mangi nnyo. Twabadde mu crusade Mbiko Buyikwe era twalabye munaye Musambwa gyalwanye. Devil agent yatulumbye ku ground n'akwata ku mwana omuto mwana obulamu ne butandika agenda. Mukazi yabadde mugezi teyamuwadde abadde olutalo n'amuddusa paka n'amuleta akatuuti. Ndowooza ababadde ku life mwalabye oyo omwana gwe nasitudde nemugwa mu kafuba nemusabira nga bulamu bubadde bugenda. Bintu bino bye tubagamba bibaliyo nga tetunaba Katonda yayolekera mukyala wange n'amugamba crusade zonna ezibadde zitegekwa ezimalako omwaka mu ggwanga zonna bazitegeera mu Magombe era batuula mu meeting mu Magombe ne bagamba bagenda kucyankananya crusade zonna ziri mu ggwanga. Mpulira era ne tusaba kubanga twasaba kuva lwenava we twava wa maama nga twabeera ku lusozi. Amazima mbabuulire tutandikire waffe crusade ebyuma twapangisa omusajja ye naddamu n'apangisa ebyuma ku ssente mpitirivu mwabipangisa n'amaana abigaba ne bamuwa $3,000,000 Magombe nga gagala kugusa ensonga wekyo bwekola. Munaye iffe tuveeri twepanga mu twateekayo deposit ate golowooza musajja tumulabako nakati. Era ensonga naffe tuzitwala mu bufuzi era ziri eyo. Nga 28 zaali ssaawa 11 ku Kantema nti ebyuma tebigenda. Byuma bakola ki? Babitwala. Abigamba nga crusade etandika. Ate omulala nga 29 ate omulala yakiŋŋamba nze nga nze omanyi nze nsaba Mukama n'aŋŋamba todda mu kukwata omusajja kati ssaawa zino esito zina buli kimu kyonna okyeyina kuva ssaawa 11 kutuuka ssaawa 2 z'ekiro nga ndi mu kunoonya ebyuma ng'enkya crusade nga byuma byonna baabitwala tewaliiwo kyuma kyonna. Mukama n'aŋŋamba genda Gayaza road kwata Gayaza ki bwe nasooka nga yagala kumpa mizindaalo 4 gikube muje gisobola kuba ekisaawe nemugamba bwe bantu betulina tobamanyi oyo nemuvaako mala muvaako bwe nti waliwo omuntu nansindikira namunagamba kubira ono omusajja twali tukozeko crusade nensabira abantu sinze bampita kati bwe yaŋŋamba mukubire nemukubira musajja naŋŋamba ba All Stars babita ba All Stars company naŋŋamba byuma byonna 6 byonna babitutti kujjako ninawo excess mutono asembayo. Nemubuuza bamututte nti naye bamutaddeko deposit nemugamba kanzije nengenda zaali ssaawa 3 z'ekiro netuukawo omusajja nemugamba okima nagamba pastor wange iye gwe naŋŋamba ye nemugamba byuma byagala naŋŋamba naye oli naye tali serious ndowooza byuma kambikuwe n'akwata ebyuma n'akola ki n'abikuwa nenoonya sente Mukama n'aleeta muntu n'agamba pastor wadde sente bw'onooba omaliriza ojja kunziriza sente genda okole ki oweereze ebyuma twaka ne bagitika ssaawa ezo ssaawa 3:5 twaka nesimbula ssaawa 7 naffe twava ku site abaana bange bonna bavuga motoka ne bajjaawo ne tusimbula ku site ne tugenda ne tulumba jjinja ne tutuukayo naye abasamize b'Embiko bali bamanyi batumaze jukira bino bintu biri mu mirundi ng'ena
mulimu abasamize, mulimu ba agents, ba devil agents, mulimu kubanga Katonda yagamba mukyala wange nti oli yalaba posta yange ku internet nagata ku crusade zonna ezibadde zigenda kola ki kolebwa bantu balokoke sitegeera ne batuula mu Magombe naye nga nze banoonya nga tebandaba bali tebakola ki tebandaba kakati eyo story yaffe bwe tuyagenda twa succeedinga naye byali ku crusade abanange we bali baaliwo oli yali ku camera nti bintu bya happening nga live devil agent yajja direct nakwata omwana ndowooza mbibanyumiza nagamba oli mukyala mpa omwana mu bukambwe ono namumma omwana kati nkumumma omwana ono natambula nagenda omwana yasigala nga yes kondola omanyi omuntu wabaafa yeska nakito bwe kyali mukama nandaga nti babadde 10 wano mbiko be basindise okitegeera so ekyo bwekito bwe kyali mu crusade ekyokubiri crusade yali ya Pastor Serwadda apostle nti batuula mu Magombe nti lwaki ebivulu byensi bisala 31st abantu bonna baagala gendawa mu makanisa Magombe gatuula ne gasalawo era mwe mulowooza bintu byakusaaga tufe tubagamba mwe ne mulowooza nti tusaaga Magombe gasalawo ne gagamba nti ekisaawe kya Namboole si kya balokole kati Magombe ne gasalawo ne gagamba teriyo mulokole agenda kulinnyawa kyokka omusajja alina contract ebulako emyaka egi mu maaso ng'ategekerawo Namboole apostle Magombe gatuula ye bamugamba tojja gatuula kyokka mu kusooka bamugamba ojja kukola ne bamugamba kendeeza ku nnamba ensonga nti bano ebimenkewe bitegeka ku World tebafuda abantu otegeeza kibaye ebimenke ojja kuntegeera lwampaka nja kutegeera lwampaka nsaaga olaba mukulu tasobya teyaliyo omusajja yagenda ku mukulu akwasaganya ekisaawe namugamba olaba we basambiraawo teri kutuuzaawo bantu olaba abantu we beddukira nga beetooloola tosembezaawo abantu aposo n'agamba ekyokke namugamba kati stadium etuuza abantu 380,000 aposo n'agamba nsuubira abantu 1,000 ng'egi naye namugamba ekyokke osobola obbatuuza ebweru waki wekisaawe aposo n'anoonya obutebe ne screens bwaguga ateeke ki ebweru kati ng'ebula ennaku 23 asikaali n'abagamba byonna tewali kigenda kukolebwa omanyi lwaki abalokole mukama yatuwa omukisa tusobola kukola ebisaawe n'ebisinga by'ensi lwakuba twetuulako ate n'abapasita baffe kambabuulire mumanyi bantu bameka ba initiatingidwa nga mwaka gugenda e Magombe mumanyi 10,000 z'abawala babadde initiated kubeera mu double agents mumanyi lwaki Magombe galwana lwaki Magombe galaba omwana nga una ina talent ne bamukwatako nga kinawolofu ng'abaana abalala tontunuulira ate gwe kirabyo obadde oginyumirwa wagenze dda oli kumpi watwaliddwa dda meme eyo kati eri Magombe ali yasoka n'atukuba empologoma n'atukuba kinawolofu kati azaako embalaasi omanyi lwaki ayimba bisolo azaako mbalaasi simanyi abaana abato mbamanyi ono producer we mumanyi wewaka gene bana mwana muto mumanyi bamanyi abo naye omanyi lwaki naye genda mu balokole olaba ffe mu kifo ky'okutusembeza mutukuba bukubi
omuntu akwata ka video n'akajja America n'akasindikira Apostle Serwada n'akasindikira Pastor Jamada nti huyo mutabani aliko bagamba bangamba aliko kimwe mulowooza tetubimanyi tuba tubimanyi aliko guno mwoyo ki ngwerabidde nagwogera ku Matayo ndirabidde nawe nzijukiza ng'ani gwe bagamba aliko nze eggulu lyenjogerako si ggulu kati ne mbabuuza mwagala ngende Magombe oba bantwale Magombe oba bantwale mu Geyeena nveeyo njogere bya Geyeena then mubikkirize. waliwo yaweereza Serwada ne mu group waliwo kigroup awo ky'abapasita era nze bampita nabbi wa bulimba sibalimbangako leero ndi mukambe mu mwaka guno sijjangako nenkulimba oba nendimba bannabo oba nendimba kyakiyo kubanga mwagamba nze pasita temujja kumpita mu kyaki zammwe temujja kunsembeza nze nesigala nga njogera ku ggulu kubanga Katonda yantuma mu ggulu yaŋŋamba nzije mbyogere era ndabye abantu balokose sebo twawunzise omwaka crusade eno nga tuyingidde mu 4000 abantu abalokose mwaka guwedde kakati nze ngezaawo kugamba nti Magombe gatuula ne ga initiatinga amagombe ge gagobye crusade emikolo enambole ge gagobye straight forward Apostle yakimanyiko nti ate yugoloza takimanyi kati lwaki yatabukidde gavumenti era yayombye nnyo n'agamba mugambe Museveni siri muzzukulu we Apostle yatafuse n'engamba kumerera ambye mmwe abadde awo muli enguzi muvumisa gavumenti n'agamba mmwe mugambe Muzeeyi Museveni nze siri muzzukulu we nze emyaka ndi mutowe temujja kutumanyira kati Muzeeyi Museveni eyamugobye nze simanyi anti yabalonda kuba ministry evunanyizibwa ku kyalo ky'Ennambole ye yamugambye no n'agenda egundi awo opposite kumpi n'akanja ka Kabaka. Kakati olaba kyengezaako okugamba nti abalokole tulina obusobozi okukola ebintu ebisuukulumye era Mukama yaŋŋambye omwaka guno buli mulokole yenna abeeko ekintu kyakola. Nze bangobye ku byuma byetubadde tupangisa babingobyeko kyova mbagambye mwaka guno tulina ogula ebyuma ne stage ate tulina crusade wano Sentema wabadde okimanyi nga kutali nga 29 paka nga 2 guno omwezi guno gwenyini ne album tulina crusade nawe ogenda this time wene tojja kubeera mukwano gwange nga toli crusade omwezi gujja tuli semuto nga gugwako omwezi guli oguddako tuli ziti bwikwe asi bwikwe budaka asibulanga eyo mu east munda eyo gye tugenda omwaka mulamba tugenda kola crusade so abawagira spiritual purpose crusade mwesibe 2 kubanga sitana atabuse naffe tutabuse naye Musumba ina statement yakoze n'agamba kuba we bategekedde overnight eyo baadde tebategekerangawo kintu nga walabika bubi bwe yatuuse n'agamba omusajja avunanyizibwa ku kifo ekyo n'amugamba tubadde tusaba kukolerako wano omusajja bagambye kimu musobola okufuulawo awo omugasa wakozesebwa musobola omumakingawo wathi ko Apostle nti kisoboka awantu ne wanyuma watya wanyumye naye abantu Katikkiro n'aba parking yabwerere mu lubi naye abantu tebaweze abadde bagenda kwera Nambole abantu abalala bagenze wa Bujingo abantu abalala besoze ebuuka wala no opposite abalala besoze wa Pastor Kayanja abalala besoze kakati wano waliwo omusumba naye ali recruited Magombe sijja kwogera erinnya lye naye yali mutabani wa Apostle naye ye ali recruited nga tamanyi kubanga bino bintu byenjogera Katonda ye yabyogedde siri wano kulimbalimba mukyala we oyo ali mu tiimu y'abamalaya
bamalaya abo mulimu malaya omu akulira Africa namba atera kuwasa obulenzi obuto era yakazaala mu balenzi nga babana oyo batuula Magombe ne babawaaba oyo yawaaba Africa then waliwo malaya omulala ye akulira Uganda wano bamusiba ne bamusiba n'alokoka nefuula mulokole kumbe okulokoka yali mission y'okuwamba musumba omu nemulema ne batuma omulala asobole kuwamba mulokole omu kubanga buli we bawamba pastor omu ne bamuwa kyayagala kyonna era pastor oyo tatera kubuli kusoma Bible ku katuutiike nkubaaka amasina lugambo pastor kyo baako siri muzaale mbaako kuvuddeko taata abantu bo bamumanyi moyo wa Mukama abategeeza olina akatengo ngezaako okugamba kansigalire katengo kange nga sigenda kulemwa kubulira kukola crusade abantu balokoke owulidde omanyi nnyo okusudiya gwe ate tuli musumba ne bakwata tujja postinga free pastor Edward laba no futu soja bagambe bakuba post baba siru bakukola ne video ne live kutikeko boba siru wampita kumusabira mu nyumba yo ate nga ampise kuntuga ate finga tuko postinga free pastor kati mgoja kubaayo nze nga mpita mu I will post and I will play for you vayo ndi mukunyonyola abantu Katonda byangambye omwaka guno babo okitegeera kyengeza okugamba nti sitaani abadde alwana naye kutwala namba nyingi omwaka nga gukola ki gugwako kati ne bakwata omu ku jjajja w'abakkiriza ne bakuba ku mutwe manyize nina wano bajjajja babukkiriza yadde babawogerako bikyamu yadde omuvumye balinga abantu bana muno mu Uganda nasooka Apostle owokubiri Ayanja owokusatu antusoke tukomaawo owokuna baako sooka olinde waliwo naali waneeno wane namire njagala kugamba abantu bano oba mwogedde nti bava ku mulamwa kasita kigambo kiri bava kuki naye baali kuki baaliko okwo ku mulamwa kati tetumanyi mu kisenge kyabwe oba leero bayinza n'okwenenya ne badda kuki mulamwa okitegedde ngezaawo kugamba nti ekintu kyabadde planned nga balaba nti abalokole mwaleese amaanyi omwaka we guggwako n'omusamiza kugamba wange ngumalira ku kyaki n'omubbi agamba era naffe ku kyaki waliwo ababbi abajja nze zawera saa 6 ne bagenda nga bamaze oyingira omwaka kyaki ewammwe bajja ne basaba nga omwaka guyingira abo bagamba omwaka tugutandikira mu kyaki okiraba so bwe kityo bwe kyali kakati balaba nga Apostle akwata abalokole bangi n'abantu abatali balokole kati 40 gy'abantu ngezi eri bivulu by'abantu nga bibasaze sitaani kimuluma okitegeedde obwo bubaka Katonda bwe yampadde mbwogedde nga bwina okubikola ki waliwo abasumba bamu bonna batulaze babagambye nti musumba Gordon waba Gordon omukwati awo no mulala asi musumba Gordon waliwo abasumba bebakulaze yes nga nabo baali ku list okitegeera eye Magombe kubeera sabotaged mwezo nnako okitegeera naye bano basumba kubanga baaliko chain esaba chain ekola ki esaba kati kyovola babakoze batya basobodde kuwangula musumba Apostle presiding officer buno bubaka babumpadde sijja kubusirikirira nkimanyi bujja kutuukako ensonga lwaki ekintu kino kyayiseemu kubanga akakiiko akatuulako n'ababi akatuulako n'egundi naawe obeerayo okitegeera
so bo bali wolooza bakwagaliza naye ate bakuyita mabega. Jukira mulimu n'abasamize, mulimu abakiika kuva Magombe, okitegeera. So this time ndowooza kino kintu kijja tegerekeka ate naawe wakitegedde bulungi. Kati ze kanveeyo wammwe obadde okimanyi ekisaawe kyaffe okwonooneka okwasookamu abaakyonoona abalokole. Twakikola tutya? Mwalinyirira obusubi mugenda ne mubeera muli ne muleekaana aleluya ne mubuukabuuka obusubi ne mubutta. Kati ekisaawe twakakirongoosa twetegekera Afukoni mwakomyewo era mubukebuke mutte ekisaawe. Musigale n'agasaawe gammwe. Agasaawe gammwe sige gagenda atutwala mu ggulu. Sigala agasaawe ko n'ekisaawe kyo kisigaze. Sigaza gusaawe gwo. Ani akugambye? Genda n'ekisaawe kyo. Okimanyi mwe abaakyonoona luli era ekisaawe. Okwonoona byebiki? Ne mulinyirira obusubi ne bukala. Bwameka. Twakatereeza ekisaawe. Bwameka. Mulokole. Bwameka busubi. Obusubi. Bwameka. Twakatereeza ekisaawe twetegekera. Kyameka kigenda mu sente meka? Bilioni meka? Abeteza bilioni 97. 97 zitegeeza ki? Zali sukana mu 97. Zitegeeza ki? Apande kidemuka nakwatako bilioni 14 ne basengula omusamize yali awo kwenambole. Kankubuuze ekibuuzo. Bilioni meka? It was over 97 billion. 97 billion. Ku bantu 400. Mujje mubukebuke. Lindako. Bantu 400 nga tuwaayo sente ezo tetuziwaayo. Ekimu eky'ekumi ate mukiwaayo mukitwala mu kyakika mu. Tubuuzize ekibuuzo. Tugambe leta sente ezo ze mugenda kuwaayo tuzikuwe tusabiremu. Omusumba w'ekimu eky'ekumi atuuka gavumenti. Obuzibu wakana. Kyogamba tubadde twasasula. Muwaayo naye kitali waffe okusinziira ku bye mwonoona. Ng'omanyi twetegekera Afukoni. Afukoni bye biki? Africa Cup of Nations. Ekole ki? Eyamba ki? Egatta ku taxi. Taxi yaki? Ekoloza omusolo. Gwaki? Bannayuganda banyumirwa. Gukola ki? Guzimba enguudo. Genda luguudo luli lwa Nateeta olulabe. Musumba atabuze. Ku Christmas kwennyini. Oba lindako. Lwaki osala kalimi? Andi nkujukiza kyatuke ku Nalukalala. Motoka zaatu atikomerera. Komerera ki? Nkomerera kintu kyemanyi bulungi nti abagobya abalokole mu kisaawe nga mwonoona ekisaawe abaana bamwe lindako mugenda kuleeta abaana bana bamwe nga mizimu gibatuga mu kyaki nga ddaluli baguddeko mu kyaki aposa gyabagobako emizimu. Kiri si kisaawe kya Katonda kya Uganda Cranes. Lindako Uganda ki? Cranes. Kankubuuze. Kiri under FUFA so si balokole. For your own information. Lwaki mwakwata sente? Kuba gavumenti ng'okimanyi nti lwaki mwakwata sente? Ekyomusiro omugezi yalya. Okay. Ontabuddemu naye kasita Bayibuli enzikiriza kuyomba. It's okay. Nange nnyo okubuulira amazima. Akubuulire kino. Twakatereeza ekisaawe. Magombe tebagalwanyisa kuyitira mu kwenenya. So muje tuwangudde n'abantu kagulu. Mubukebuke so muwonoona obusubi. Nakubuuziza obusubi bwa sente meka obutasobola kusasulwa. Muzimbe ebyammwe temulina sente. Anti kyengeza kugamba kyenkugambye balokole omwaka guno tugenda kuzimba ebizaawe. Na muntu yenna alemesa abalokole kuzimba ebisaawe agenda afuna omusajja azimba olubiri wali eri ku bbiri yetaddaga n'ebyo mbuzi gye wammwe abateeka mu lubiri lwe namwe muzimbe. Ani Kakande muno ku bbiri yazimba olubiri kuva kuno paka bwaguga eringa moolo. Banaye tuli mu kwogera ebintu ebirala ate gwoleetamu oli oba musajja gwe wabaaki mubadde balabi balungi naye ne tukanyiza agamu anye nitumuleete tumuleke tunamuleeta eyo tetugatta mazeanya omusomba abalokole muzimbe ebisaawe ebyammwe muzimbe amakanisa gammwe amanene ekisaawe kya Uganda Cranes mukyesonyiwe. Sebo ekisaawe lindako ekisaawe bazimba abantu bakole ki?
banyumire so sibonone. Kankubuuze emirundi emeka gundi eno Passover webaddeyo ekisaawe nga kyonoonese. Mwakyonoona gwe genda obuuzeezi mu kusonga emirundi emeka nga tusaba Katonda ffe tuze kusabaani Katonda ne mwonoona. Kale bo baze kuzanya mipiira abantu ne banyumirwa. Kale katulabe Katonda n'emipiira. Naliko Mukono awo Omusumba Imelda Kula Namutebi yategekanga lanchawa ku kifo ekimu bali bakitanga Center Beach e Mukono ne babukabuka wagulu ekizimbe ne kyaliko okujamu olwatika nanyini kizimbe yabaga asika Katonda mupeeko muti n'abagoba ne badda kusaza e Mukono ne basimba oweme nnene ng'ekizimbe bagenda kyabya buli kaseera yeswali n'amaanyi kati kankubuuze kwaga oyo gwoyogera kati teyagula bantu we basabira ni yaddawa ani Melda teyagula wali ntawe njagakulaga nti Katonda tebamusaagirako lindako yaddawa yekula yagula wali yaddawa okugula sikulinaako buzukwa n'abagula bangi yaddawa jali tomuwuliranga tomuwayiriza ogamba Pastor Melda Kula Namutebi Namwandu jali akanamwandu kagateko va ku basumba na vai kakati tujje wama ubere bala mbade bala balungi kabisigale mu story ndala bye toyogerako dandi jako kamera. Export TV to the world.